wagalabidde wano naye atasobola kugamba nti Allahumma ighfirlah kubanga muki weradde ekyogere ekyokyokikola nyezo nti Allahumma ighfirlah wal amr tukanyiza lwekyoba olemerako paka lunaddamu alikola takubiira akyogere mu Luganda omusaasire ndoza tukanyiza atasobola kyogera mu Luwalabu kyogere mu Luganda ogati ayi Allah nsonyiira ono ali wano erinnya tuyogere tukanti Hasani Male Mangi bwe tumaliriza ekintu ekyo tewaliwo kirala kye tuwagala okujjako kumusabira ono kati yafuuse malufuumu musaasire ne wano weyeebasa kubanga linamu ebirowoozo nga kogenda okuddawo eddayo egamba nti ayi Allah totuleetera kitemo olwakira kigenda okuvaawo olwekiguddewo owulira la tahrimna ajlahu wala taftina ba'da wakategete kakati eyo nga tutoola salaamu nga tuva wano lezo takubira sekagende tukulembya amagambye akyalizenakasa tegagenda okuleeta tusaba tutereeze layini zaffe tutereeze niya zaffe neno tuwa Uganda tutusiibuza nakyo naffe kyekinyera okusiibuza kyekyaffe kyekijja okusiibwa nakyo wano akugambye takbira nnya tusooka nfatiha ey'okusalira nabbi waitu tusalira mu swala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ey'okuna okusabira ey'okusatu tukusabira muganda waffe ono n'ekigambo ekigamba Allahu akbar ayikama Katonda osinga ayikatonda omusaasi sembayo ebisabira abasigadde ebibalamu Allahu akbar Allahu akbar ekyaganya tuuka Allahu akbar